Nebaza nnyo Thoraya kubanga waliwo ekiseera mwe nga temunnazaalibwa baana bange nga tulina wano gye bayita Radio Uganda ng'etuwa kwota hour per week kwegamba kitegeeza nti mu mwezi nga abasiraamu bafunamu essaawa emu eya preaching just 1 hour era nga bagiyita Islamic quarter hour. Naye kati oba tompadde Thoraya already yakasuse ebigambo ate nibakasuka bulungi ebigambo n'olwekyo mu aba cooperative muzimu aba Thoraya mbadde muwagizi wa mu bbanga ddene si kyekyo